Judy enkuba egenda netonnya omutima ne gwagala okuntiyebukira bakugamba nti bantu tekwaye kike tejja kutonya ko olwo bakugamba business gye wayingiramu y'abantu bakaluba emitima bwetyo nekyo olina olwaleero nsiibye neggulo nasiibye ne mukwano gwange eri erina mukwano gwange mukwano gwa Martin yaŋŋambye agenda kunsiibira Raila kati kankubulireko ebintu byensinga okwagala kati kwekwewa emirembe era nkola nnyo ebinsembereza emirembe kati ogenda kufa mangu olina okuba wampalu kakati Simon nganze kati nteekayo ki oteekayo nga tubikutuuzaamunoga gwe Simon tubabuuzaako Kasalabecca twayingirewo dda akakuba katonyerera wabweru eyo weather eyonooneseemuko kyova olaba mbeera egenda kwonooneka Krista Mande kakana kitegeeza nti jamu essaawa zino akutte mungi by the way alina gy'ogenda essaawa zino obanga toli mu bwangu nnyo oyinza okukwatiriramu katono kubanga obudde bwoyinza okumala mu jamu essaawa zino anaasimbula kunya ayinza okukusooka ate okutuuka lumumba ate waliwo ebintu binneewuunyisa mu nsi muno Jinja Road yayingiza ebyamaguzi ebisinga obungi mu ggwanga muno bitwera bibeera bingi wali namanve tulina industrial park namba wali n'amakulu mabi oli ku makubo Lumumba ate matema munda eyo ngamba kanve ku main yakutte nnyo ekyali muno kimanyi ng'ekiri munda ate azze ku main asinga kwa gondi kwa taxi mugwagwa asoka n'ayagala okuteekawo layini ey'okusatu mupanya kati atereka nkubulire oba okyakaaba ekyamakubo abantu bakutunuulira ne baseka ne bagamba laba nno omanyi ekiri ku roundabout ya mukwano omanyi ekiri ku gundi egenda ekibuli kaakati genda ewa Zimmwe ekibuli awo ng'ogenda ku kidda emuyenga waliwo ekinnya kimazeewo omwaka mulamba kinene kyokka muna abakulu abayitawo ne bayitawo ekinnya tonula nogamba naye ngamba omanyi Jinja Road bagende bamuddaabiriza barani Kampala kati mwine essanyu kakati Jinja Road zikyanowooza nkuja okuddaabiriza Jinja Road oba ndi kyandikoze wano muyenga Mulwana Road ayo kike wanenenene mu industry eriyo ku bitwera kati nzavayo ku macha mama kajina mufu kyo kuddabiza Jinja Road sente zandi kubadde zikola mu kubedala wakiri wadde luba lubi nenga weruli tufaneno olwokubiri ababoda bayina ebibozi naye olumuze birivingira mu baboda babafuna oba information bajijja mu baboda yangamba baba n'intelligence muri muno sayimoreka nkubulire eyo mukyakabya kajanja gutula highways zonna nterevu mu Kampala we wafu muzeyi mwamu makalulu kati ali mu kututa suza ngamba ogenda okugattagatta bwote kati era omulala yavugana bayina bagenda okukola basanjala bagita southern oluva lugenda kuyita omuwerutyo luluyita eno gye basasula wano enegundi gundi wano kajjansi sorry se kajjansi wano gundi wano ngodde munyonyo wano bibasasula bagundi bana balina amabala wali ku gundi bati oluyita eno munda okuva munyonyo olino saa lugende paka Jinja lugate kuli Jinja lebakola no balwa diolo kati ate singa nkubulira olwo waliwo yanguza ploti sekiwunga kitende eyo sekiwunga kwesa kubo naye kye yaŋŋamba olabe kitoga ekyo oluguudo olugendo okuyita nefuna abantu kati wayise emyaka 6 kati ateze luguudo emukone yawaffe webate bakwata n'abantu baga nti manyi plani empya eri mu ggwanga oluguudo lugenda kuyita wano musanjala obaguudo bagenda kugamba muwoza asula kumpi wali Simon onyeza sente but so far oli siwabi alhamdulillah era mbadde manyi ko otoba waliwo juza yankubira essimu oyina oba gwali onyiziza oba ki kale oba oyina kye wankola nenyiga sijjukira naye oli yankubira ng'ayomba naga naye mwana Simon ku sente z'alina kati lwaki abeera akufiirako bw'atyo wololololo oyo nga mumanyi nnyo oyo nga mumanyi nnyo neŋŋamba mwanyinaze kakati ate lwaki afa nange ng'ate alina sente empitirivu naye nga tulira wawano webweru kale abatulaba eyo ffe tuli famire
ne namba yange sakozi yatadde kuwange kokka kumwe mwena it is okay eva gwe go tusukulumamu kituufu tewali buzibu kakati tutandikidde mu lusuku lwa Seminti lusuku lwa Seminti Alimpa omwana yakuba akayimba ne kagalwa ensi ne kwegamba ne tugamba omwana asambye akajji ate bambi neno yasamba akajja akayimba ke kali kalungi nnyo sayoni ndijo wamata yasamba akajji oluyimba lwakwatayo oluyimba lwali lulungi naye okusamba kategeza yafuka ngomba oluyimba wano wegwe tobadde wano n'ogamba nti abaana batoba nnyo okukuba oluyimba ne lumanyika Alimpa just accident gye yafuna yamukola bubi nnyo kwa Katonda ali amuyambye Alimpa nga ayina atambula enjaga waliwo tukke enjaga muganda wange weso amusajja wange oyo amukuta omuvubuka oyo mulabo oyo ali promoter Ivan akasenta akayina promoter Ivan bamukutte wetogera kati ali akayi yamututte watabawo kintu kyonna kyonna kikolebwawo amangu mikwano gya Alimpa emutavaayo mu bwangu kutaasa Alimpa olunaku lw'enkya bayinza omutwala mu kooti awo nomwanyina n'omukyala abaddewo omukyala emweru gyamulaba omusango gumukwatiddwa ogwo gwolaba ogwo gonna okuvayo alina okuba nga asasudde kasente omukyala yo nali mu black ona atukubye omugongo oyo bamukutte okusinziira ku kiwandiiko kibakuntumye oyo bamuteekako warrant of arrest ng'ennaku z'omwezi 15 bafulumya warrant of arrest nga bagamba obtaining money by false pretense kwegamba bumpi okwesa olukujjukujju n'okola ki n'ofuna ssente baile promote ekimuluma si kyekyo naye obusirusiru ne arrogance yaffe abantu abalowooza nti tuli bakabi ekozeseddwa okuviira ddala incidents we yabaawo mpaka kati Alimpa yafuna ssente kati buli kimu ekikole kibadde kimutuukako ng'asindika wa Nobert ng'alina engeri gy'ayogeramu eri omusajja oli ng'agamba gwe nakwata ne nkuwa ssente n'obujulizi ne lisiti bibino bwe biti ne bwe biti n'otajja kuyimba ne bonoona ebintu by'abantu Nobert yajjanga helper yajjanga kuyamba era n'agamba nti amusayinize n'akuba n'akayimba Nobert ke yakola ki Nobert nagezaako kubanga mu kifo ky'okutuula ayogere ne gundi nagezaako nnyo okubatuuza boogere because mmanyi walukaga sagezo azaazi gwamu n'ebintu bino ebyekkooti abalamuzi bali buli wooginyoomoola abakulaba nga abayisizaamu amaaso ne bakuyita okusooka n'otajja ne babayita mu kooti mediations n'otajja omulamuzi yawandika egundi eyo ng'alina obusungu nga in fact omwana yalina kubeera wano ng'asobola okumukwatira e Kampala n'abeera mu kooti z'eno naye omulamuzi yawa oda amwagala wa Rakai era ali ku polisi ebintu ebyayonooneka yawaabira naye Alimpa Ivan kyalina okukola oba bona abalopa Alimpa kyendowooza okusinziira omanyi waliwo ebintu bano promoter nono muyimbi basobola okukwatagana batya kubanga Alimpa talina ssente zagenda sasula tazirina Alimpa takyakola Alimpa ali mu kagaali bagenda omugula nga ali mu kagaali omanyi kiringa wona agenda okugula business n'ogenda okugula emmotoka ng'omanyi nkadde ng'ode omanyi nti nkadde naye awo yali atandise okuyimbayimba nga emmotoka enkadde wagigula ng'omanyi nkadde neyonooneka bayinza obutakuliriza nnyo okujja nga waginshuwalinga kati Alimpa omupangisa okujja okuyimba nga ali mu kagaali waatajja ahe naawe nkunenyamu lwaki ompangisa nga mulema amini nga oludde mulwadde so Ivan kyalina okukola akolagana Alimpa nze ebiseera bisinga obungi ndabako kamiliyoni kibalina okukola Alimpa abaasa okugenda okuyimba ebivulu bamuweemu ebivulu nga bitaano abibayimbire yagaana kati ate kyogambye Alimpa ono genda omupangisa Alimpa ali ayimbye ebivulu ebirala nga bisatu anti ng'ali mu kagaali nga mulwadde Alimpa n'olwo lwennyini olunaku olwo baali bamutimba n'ayimba ebifo ebirala eno yo n'atasobola kutuukayo Alimpa abo n'abantu abalala mu ndongo eno tebaagala kuwa ssente z'abantu kitiibwa okujja okukwasa abantu sympathy nti ndi mu kagaali ndi bwenti simanyi ffe tulina bafolonyi tulina kiki nkubulidde incidents gye ndiko njagala ngifaananyi eyange siwolereza Alimpa bayimbi bali eyo nkuwa example eri eyange Shiba Samali Kalungi yansaba $6,000,000 ku $6,000,000 mu manager we dirisa ne bawa $1,000,000 emu 2 deposit namugamba ku sente zo njagala kakalanga ka video ne audio n'okumpostinga ku social media accounts zo waiseewo okuva ng'ennaku omwezi guli ogwaggwa mpaka kati akugamba nti nze okuvayo nkola makeup wa $3,500 sigenda kuwaki kati nze namuwadde tasobola anayimbira butebe
there is that stupidity eri mu bayimbi obutawa value sente z'abantu kino kyawukanamu Katonda n'ekitono kyono oli akuwadde miliyoni ze 3 otegeeza biweri ate toyagala kwogera naye nga gogo yaziwadde ate omusindika wa Nobert aba bayimbi muganda akwetaga Shiba Nobert. No was what the manager kwa manager akirizwa okukola sente z'omuyimbi ate omuyimbi olugiranga yesiriwaza nti simanyi team spice kakati sawa eno Alimpa agenda kuyambibwa atya Alimpa promota kyayagala maze okufuna omutima gwe gukakkane bamusibe mpaka nga East ewedde amufirize no yona nabona bushoera era we bazzemu okumutimba kyekyo sayimo ngojeko promota Ivan ne ba promota wala bonna okupangisa Alimpa sawa zino obo oli mu riski ya amaanyi kubanga ekisoko ekimanyi nti mulwadde wakaye kyo kumakyala gamba nti munne okugulukuzzemu ogenda kukola ki ogenda kolota kubera ali mu katebe kyana embeera gye basinziramu kati obigatta byonna byonna n'embeera ey'obumu okuzimba endongo nze ndowooza kumusiba si kyekisinga Alimpa wabanga alimu amaanyi agasobola okuyimba ebivulu by'oli kagenze era yagenda abiyimbi Martin nze mbadde mu nsonga ezo oyo mwana ayina simanyi oba ye fire biki ne Nobert boogeza arrogance ekisiru. Let me give you another example. Nze wano mbukinga abayimbi mu events waffe marketing najja nenkwata ekinihiro nenkwata miliyoni zaali 8 nenzira gravity omutuju nenzira mu kinihiro natayimba mu buntu bulamu netujja tayinayo show ndi ayinayo show ajje tumuongere sente z'embuutu then n'ebirango nga mweyimiride Pastor Augustine tamala omumagi ne mweyimirira najja buli kimu ne kikolebwa 8 enjaze bamuongera n'ebirango gravity natalabika mu busirimwe mu kifo ky'okujja n'ayogera n'abantu kiki yadde eri abo bagwadda kakati eyo arrogance jengezako kugamba jengattagatte y'abayimbi byenkugamba sente yaziwa Alimpa yaziwa Alimpa bazimwa ku kitanda Nobert yajjamu kyekugamba kati Nobert kyekugamba nti Ivan mu nsonga zino Nobert alina okuvaamu ziri wakati wa Ivan ne Alimpa era tenagamba Alimpa nekugamba oli Nobert yakusiriwaza anonya kuyisaawo linnya lye alenga n'Alimpa kola bwoyo ng'ojjako genda omusiba mu kkomera ng'ojjako genda omusiba mu kkomera ale kitagenda muyamba kitagenda kuyamba Ivan still kwata Alimpa mutwale raka iteke ebivulu abiyimbe kigwe discipline mu mala mu nsonga eno badde saba Ivan okakanya obusungu kuba kisoka abantu abogedde n'oluvubuka Simon nanti kati omuliro nomanya amazina gakabye wali eri bannaye soko kakane nawe ino walina obulumi ne Daddy Andre bwakomawa Daddy Andre yakakana ngayita mu musajja bamuyita gundi ali mu America ne Richmond ne bajja ne boogera ne basoka ne Ragadi ne Emma Carlos ne boogera ne bajja ne bakola payment agreement ne basasula Judi leka nkubulire emyezi egyasokeze za gravity nga bazintemako na gravity ne wafuna accident nsobola okusanyuka umanyi kitegeeza omuntu omufuzi w'omusala nga bakusalako akasente mpaka we bantaasa kozi naye yasanyukanga gundi ekivulu bakayegwe nkubulire example mpaka yendi kale just tola kino kyenkoze okwogera ku linnya lye kitegeeza nteekeddwa okusasula bwe bulumi bwobeerakawo miliyoni 12 kakati eno industry gye tulimu fena tuli baluganda promota wetaaga promota balina oluganda abayimbi abategeera be bategese kubivula balina ku magezi abawa sente value naye abayimbi boolaba aba Simon Jude nekira akatonda kemanyi ku ndongo eno mulimu n'abantu abamu nga tosobola kuriskinga mutegeka okitegeera era ndaba promota bangi olina jja n'akaba nagagundi alidde sente zange n'ogamba naye kati wagenda omutegeka nga tokimanyi tulina abayimbi betumanyi nti womutegeka n'omuwa sente deposit chances okuyimbira actually amala kuyimba kakasa nti ayimbye ku Eastern ne yali angambye mutegeke na ku sente ndio n'ogaana sikyo ng'omumanyi nga muntu wange ani oyo kati tuli kuba n'abatulumya emitwe nga tulina kyekiriwo timba ojakula oyo ye baba amala kuyimba kakasa nti yayimbye kubanga ayinza n'okusaba bbala ayinza n'okusaba ayinza n'okugamba katulira olunaku lwakiro nyini ayinza okuba n'agamba nti ziri zaggwawo sirina polo omuyimbi bamuwa sente zaabwe asaba kumpi sente bajeti ya byakunywa ku mukolo najja n'abayimbi ng'ennyimba 2 n'adduka mu bigomesi bye takoze makeup takoze eki abayimbi tuyiga okuwa value sente z'abantu kale
bagenda kukyusa musaibondi baganye bajja kukyusamu Podium erabwa abantu bangi soko kakane kati ne Shiba nsaba otuwe nange obudde buweddeyo omwana alina okukola kuba mujja kugamba nti njagala drop ya Shiba maishoka Judy omanyi MTC numbers ampadde tickets bbiri Uganda Airlines tickets naye kati twetaaga olaba kyetwakola eri entebe ku Christmas biki kati neno tulina okukikola kati kubulira bangambye okujja nasaba timbi nani Grenade Pinky musajja wange gwe bayita Suna Benya ine sawa 2 samutimbe naye akakasiza ajja musajja wange ali mukwano gwange Ereni Lukoma ajja nkubulira Kristo Panda ajja olaba nti abo nabo bali mukugattawo gundi ajja ani omulala we do that oyo John Black ajja kakati tegezo oliyo bagenzo bakoze ki nantu amwako sente za agenda asiye tasobola ziriya zafe baziriya olaba kakasoko Zemane nakugamba kale Suna Ben kakiriza okujja olina watajja chawededda naye nga twongera okubategeeza nti tugende Dubai Easter Carnival Forest Park Buloba waka woyira okugenda okuyingira meka okuyingira mutwalo gumu n'emitwalo 2 emiyambo gigulawo saa meka ofaki kale Dr. Richard Senjobe ndaba omuliro mungi message muzinzisa mukakane Podium bweto bwebeera abantu baffe tugezaako kubatuusako message gyotasobola kukola ki gyotasobola kwogera kansula nti abayimbi mutegedde mukolera abantu ebibaluma bingi mutereeze bagenda kutereeza kale Shiba tumuveeko kale tumuvuddeko omwana Saimanga wetazirenda lolitoni Saimo sebo bakuwulidde omulago nomita Sofia mwanje mu kikajjo agambye nti Saimo mutuufu nnyo abantu bawa ssente kitiibwa onala simbali mumanyi ayinza okwetagala samba kamera zonna nezigweri angabe naye Saimo ngete wabegedde eggulo nentereza batemanyaterezeza era wetiba tekinnatereera tugenda kukola buli kimu olwaleero osule ng'ofunye eki sebo Saimo ne kano bakayisizawo ddala ono pasa kyeyune Frank ekawala Ulia muulire omanyi debate ya Alimpa n'abayimbi kwagamba abakwata ssente batalabikako ekutta abantu mu babiro Pastor Frank kyeyune ekawala agambye nti n'ekirala mbu Alimpa akyuseemu management ye mbu afuna abantu abalungi abasobola okutereeza ebintu mu music sibalaga fire so Alimpa gyoli Alimpa ali makaduku anzo kwa makaduka polisi naye nga mikwano gya Alimpa ajibusa amesiwa na muliro haji haji ensonga kati Simon olaba ensonga zo nezalimpa tuyinza okuzimala sho neggwera Alimpa mulino mutu kale genda kukirala soko olange wamma wake up kano naye kati owulira otya muli zikaka haji agenda bikolako ati zerade omega ajja muyita mutabaganya haji omuntu obutejo kati ninyi naffe tuli bantu okola ku TV tekitujja kuba tuli bantu naye Simon osala ogumira ekintu ekikunyizisa ewiiki kino kinumidde ebbanga wamma wake up carefully olunaku olwaleero wake up kano musajja mukulu gwe bayita Dr. Richard Senjobe anytime from now agenda kugulawo branch mu Western Uganda asangibwa wali muganda wange ku Access Building opposite Hotel Sojovaro engalabiza Ssaabasajja Kabaka oziraba ngadde no ku Martin Road awo waliwo share esooka muganda wange ekizimbe ekiddako wogenda okumusanga Richard Senjobe abuyina buno muganda wange bwetaagisa buna akola ku nsonga nyingi zonna ekiwanga kikusumbuwa muganda wange abakyala abaana ab'obuwala ayina muganda wange bayita clear yam bakayita batya bakayita batya world yam akayina gwegenda ok'ekimire ojja kutegeera kyenkugamba kale ogenda nayogera ku haji nenzijukira haji we yamanya nti kingisaha mulwadde ekivulu yakijjayo kale bane bapromota mwenna tukwagana muntu mulwadde ajja kusula mulosi yabwerere otegedde haji kayingidde mu nsonga zino zigenda kugwa Dr. Kirunda akubuuzaako munange ogamba otya ogambye okoli wano kati tugende ku Miss Uganda owulire oteredde agambye polisi agambye tumulemu naye tukomawo naye sheinaama olabedwene bakentandi fino okuli omuliro eno ye program Kasalabecca ng'ekutuusibwako bannayuganda ono esenga Malusi Kawomera
asangibwa maaso ga paaka enkadde ku Anet Plaza omwaliro ogwokubiri edduuka S11 era ng'alina ekipya. Omukyala ng'obadde oli eyo nga toyina bbugumu ndesikaliddizibwa kakuleete ebbugumu mu mubiri obeere ng'oli tayaali banabo obulenzi ng'obadde toyina maanyi kati bukyasolima kyekyama. Akola ne ku nsonga endala nnyingi. Ankwanjulire Senga Mirembe oba Mirembe Natural Research Products amakaago gayuuga oyagala kubulirira ng'ogenda kufumbirwa. Omwana yagenda okulemesa eddya ssente ze zikuyita obuyise mu ngalo. Abaami abateesobola ekyogo ky'emikisa. Fundikira omwaka guno oyingira opya. Gwe omwami omanyi ekyatwala amaanyi go wandyetaaga okugazzaamu Pixstar byokola tebitambula. Yagala kugamu kugejjamu sikini ye kutabula. Asangibwa oli ku Lubaga Road okulira n'enkulungo ya Kabaka ku kizimbe kyengo. Ab'Ejjinja tuli ku JBC Plaza opposite ne Bus Park ku Napier Street. Abambalala tuli High Street Look Complex Lumo 15. Abo Basanwa Tours and Travel bebeesigika mu kubukingira tickets wamu ne visas okugenda mu nsi ez'enjawulo. Kola kago okuva South Africa. Basange ku 67 Pretoria Road, Kempton Park. Aba muwonya Herbal Research afunye amakaago gaabwe ku Lubaga Road ku Butikiro Complex mu maaso ga Hotel Sojovaro ku kikuba ekigenda mu Kisenyi bakujjanjaba endwadde nga pressure, ulcers, manpower kw'ossa n'endwadde endala. Basooka kukolera mu byuma n'olyoka ojjanjabibwa. Muwonya Herbal Research for healthier communities. A business is just as good as its customers. It's just as successful as its customers. This week, as a company, we have decided to say thank you to all our customers, to all our partners, to all our sponsors, you, the readers of our papers, the people who watch our television stations, the listeners into our radios, and those of you who have given us all manner of business. As we celebrate 37 years, we would like to thank all our advertisers, readers, listeners, viewers of Vision Group platforms. It's you who have kept us in business and prospered us up to this level. Tubebaza mnonga, tuhereza esente zanyu, kutwikiririzamu n'okugumana mu supportinga. Mbwenu twenda kubasiima kandi twenda kubamanyisa ngu itwe twehireyo okugumana tubahereza aha mutindo gwa higuru mnonga. Mwe mutufudde kye tuli. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Ebbanga lyonna lye tumaze nga tuweereza singa sigabadde maanyi gammwe twandibadde obuulyawo twaggalawo dda. Mwebale nnyo okwagira ebivulu, okusoma amawulire, okuwuliza radio, TV zaffe. Mwongere okusupportinga muteekahwaho. Katonda were baba abisirewo mwanyala naabi. Afoyo ku dogma mwami pacho. And we commit to always provide value. Thank you. Thank you. I just want to say happy Customer Appreciation Week to all of you. A business is just as good as its customers. It's just as successful as its customers. This week, as a company, we have decided to say thank you to all our customers, to all our partners, to all our sponsors, you, the readers of Africa, mpaka Uganda, Cape Town Park, mwalimu wali muganda nge Adonai Plaza, mwana wini wali oyagala kufuna kintu kyona kuva South Africa. By the way, risk band zange nazitumiza kuva South Africa. But badi yaziguze na aziwa mwalimu zituka anytime from now ziliko tugende Dubai Easter Carnival. Abantu zibagenda okwesiba mu Carnival wano. Ziva South Africa. Na nyumya kibo otagenda kweno show. Beba namanya. Fere tumanyi. Rachel Magola. Honorable Rachel Magola. Alabika bulungi bannange. Omukyalo yali myaka ngemeka wote. Rachel Magola. Era jeje myaka ja Afrigo. Kibakiriza nti mukyala akuze.
naye ngoge atolo sindi twala eri naawe ana emeka no mukyala mukulu abali mwana idirira kusindi Richo Magola ndoza ali myaka gya gundi Richo Magola myaka gya Joint Kawalia myaka gye gimu era bade kugamba mbadde nkugamba neka gabayinza okuyingira gundi eyinza ebanga kati gwe kitwale tuli lunaku abasinga bali alimu ekyeyo obukadde bw'ekyeyo bwawukana kuwawa gwe kitwale ti buli lunaku alima n'abakula bayira abasinga alima n'abakula asinga ne aga katonda mugu aga katonda gundi omulabo oyo Richo Magola buli lunaku kitwale nti balina okukola exercise amazina ago ge bazina ago kagokka gamala okusala emyaka enadde obuto oyagala okunyumirwa firigo baka stage Joanita Kawalia sewa ne gundi ani ne Richo Magola bafunira kureti zaabwe bbiri eza bia nina ekintu kyenewuunya abantu bawulira myaka kale bafunamu obubeera entondo biki kale ate ku bakazi kisukka naye oba babakuuma batya kale oba beekuuma batya sivoola naye just gamba oba beekuuma batya okubanga toli bawulirako nga batabuse abayombye abaani bibeerayo munnaye bwe kye bakola maye omukulu oyo gundi matovu kye yakola matovu ebbanga lyamaze mu music industry eno amayenge gyahandolingamu ebintu toliwulira nti tojja kulya olutalo oluvudde mu afrigo bweru ensonga azigonjola muli munda naye nga bangi bazze bavaamu bwe bagenda bwe bakomawo n'ekyo kinyenyi yavaamu eko n'agenda n'akomawo oluvannyuma aye n'ekyokubiri yabawo betire okwetaaya wewa n'ekivulu kya frigo ebeera frigo ayina gundi ne gundi n'oli omuvubuka ono manager wa Shine omukiga bakubakuba obwavu kale Rachel ayina gundi ze yabaddeko ku Viga Awards awards abalokole zabadde wali eri ku La Bonita tebyatambudde bulungi okutwaliriza awamu omanyi ebintu byawaadi ebyo abantu bagenda tebabitegeera bulungi nnyo olumu tebitegereka waliwo baseeka n'oganda nti oba waakiri waliwo ebitegekewa n'oganda nti ate bano babadde kuki naye waliwo ezijja Vision Entertainment Awards ezijja kwa zaakabi Vision kyekwatako okitegeera bulungi ensonga eyenkulu yagamba nti omanyi mubaka parliament ate nga y'omu ku baka abayimbi abali mu parliament so ebikwatagana ne culture era mu ngeri ey'enjawulo wadde Elderman wa Nuupu era y'omu ku oyo bakwatagana bombi okusobola okuleeta etteeka lino erya copyright baliriko bombi Elderman ne Richo Magola observation ye agamba nti yeewuunya aba ministry ya tourism abaga nti baga promotinga culture naye nga tebeesibye ku mazike gokka mazike naga nti bane culture asuka ku mazike okimanyi by the same gyeyogera kituufu nze olwolulira Kasalabecca ku tourism ekizaako mazike n'ogamba nti okay tuza kwa tugatunda alesemu ku gundi ku Rolex n'obubina ne bamukuba oyinza ogamba kale tugatunda ebweru abazungu bajja ne bagalaba naye ate culture eri entuufu esukka ku mazike ago so byemu ku bintu byagezako okulaba nti amatiza abakulu bekikwatako nti mba mupromotinga culture musuke ku nsonga y'amazike abantu abaweebwa ebigundi ebifo ebyo okukola gundi okubeeramu ebyo ebifo ebikulirako ebyo okukola ki bali distant nnyo ne reality nga tonnakolaganako na bitongole bya gavumenti woyinza okudda eno nga byogera birala naye otandika okutuukirira abantu abo bali so distant ogenda okulaba nga bamuwa ekifo simanyi yasomera gundi nga oli omugamba nga nebwayise tamanyiyo nalimu n'ebintu bizibu sayimo naye nga ye MD nti simanyi kino bwekiti ne bwekiti nti onaatula ku boodi bweti ne bweti onoge bawadde authority okukola bwati omanyi buli muntu aba n'ekitone kye minisita Kiwando yali mu ministry ya tourism nga ye avuga ne ministry evuga kale essaawa zino agirimu oshegeera no agezza kulaba nti batumbula ebyogundi ebyobulambuzi kuba bateekawo gundi ez'enjawulo tulambule eno naye mukulu minisita yongeramu vibe ayongeremu vibe Honorable Gwenga, chairperson wa Parliamentary Forum for Creative Industries. Chicho okoze okulaba ng'obayamba ba artists. Kakati nze kyenkoze nkungaanyiza ababaka abayingidde mu forum eyo. Tulina okutuula tubayitiremu amateeka agaliwo tubalage nti lino etteeka bwe liba bwe liti industry tesobola kukula mutuyambye muti n'ofuna kokasi y'abantu
abateeka amaanyi mu kyoba otadde ku fulo nti nedda lino etteeka ya 1962 terikyakola nti lino etteeka mulimu ebikugira kubanga abazungu edda baali bageza kukugira omuddugavu aleke okukozesa bintu bye so babisibako kali byasigalawo nakati twafuna obwetwaze emyaka girameka 5 n'ekintu kati naye nga tukyali mu mateeka gatukugiranga okulaba nti tukulaakulanya ebyobuwanga byaffe ennono zaffe era nze ngamba abantu nti bannange twetaaga okudda awamu tutunuulire value system y'ensi ekintu nsonyi ekintu mpisa ebina biva mu culture ate creativity eva munda y'omuntu mu culture ye okufuuka kyasobola okubeera abantu basinga obungi tebamanyi nti products zetulina eziri culture ziri commercial ozikolamu sente gwetumira abayimbi genda New York omuyinda alina restaurant zikaziba engoye ze ensi yonna batunda bintu byabwe naye lwaki okuviira ddala ku ntubo ya gavumenti okutuuka ku kyalo kuliko commissioner kuliko district biki abalabirira ati atambula atya nkyogedde naye nga tulina tribes esukka mu 5 buli tribe eyimba bwayo buli tribe eyambala bwayo buli tribe erina emiziro ezirina all those things if they are protected if they are promoted we shall be ruling the world in the arts. We can. But we need that help. So that's why I was watching. Do you know kutandikira ku mateeka agakugira? Umulinde mama Rachel Magula twali naye South Africa. She has good vibe. Meda naye ku muganda nge Photo Spa twali naye ku Sunday ne wende Photo Spa and of course ne wali bakolera gondi lyaso zaabwe ku makago Afrigo. Wa mzee Moses Matovu ekibuli nkubuzaako ne mbuza ku Uncle Pembe Kalifani Lukanga Kakungulu Faruk Shakur abo na muganda nge Medi Bombo tubeera nabo muganda. Kasi oli kyali wafe kudai naye South Africa ona abakuba bifananyi manager. Yani yali invude mutwe nenga tukumideko nnyo yomu kuba kwasaganya Afrigo bookings Afrigo zonna yomu kuba zikwasaganya kale spice dana chichi nganda bamuletera ku ajala namukwaya bamuleke ajala namukwaya waliwo ekigoni ekigenda okuba ekigezeeyo kiriko muhozi ya booking bw'okuyimba kati abantu bagamba yabaliddemu olukwe naye kye nabadde nkugamba eggulu nti struggle yonna bulani etandikira kuggwe etandikira kuggwe then n'ekirala Nick Wine yagenda wa Pastor Bugembe ne tumusonyiwa ono agenza ayagala akagondi yeeyiye asobole okukola ki naye bangambye olutalo teluveeyo olutalo luva mu baholics bafunye advantage bamufunira naye bana ate nyongera kufonoona nze kyendowooza nti kino kibaliko tekirina nnyo makulu kubanga ono batigezako kamiliyoni ku kenzo ng'ono ajja kuyimba ono muyimbi anoonya ssente waliwo gandi kati wanongenze kukola ssente n'ogandi wanongenze kuyiwawo mubiri bibiri byanjawulo waba agenze okukola ssente zimulinako buzibu agenda akola ssente kuba ne principal kenyini yagamba mugende muzirye so waba agenze okukola ssente nga bagenda musasula tagenda kugaba investment agenze kuyimba nga muyimbi eno pate bagambye olunaffe twebereremu tusasule ssente oyimbe ki ekigaana abaana banoonya ssente era ensonga lwaki kyamulaba nti agenda kukola video oluvannyuma y'obukadde bwe buti weewuunyoga nti Spice Center azimbye ennyumba kati omanyi olumu Judy ne Saimo abayimbi abagana ne beerimba bino ebintu Yesu byawula bwawuzi n'oganda kakati wanongeze kukola ssente n'omaye wookoma bamulindi wana bakozesa investment ziri ez'enjawulo ze balowooza nti talina zikola abo bajja mukwatako n'essaawa ze ale okumujajinga ekizibu kyennina n'abantu ba bulijjo abantu ba bulijjo ng'otunda amataffaali g'otunda ebintu byo tetukuteekako mbeera oba obiguza muntu wa kintu oba muntu ali eri naye ono bizinensi ye wagiguza omuntu wagiguza abantu bali nga munyiiga gwe tumanyi oba waguziza WNRM oba wanopo gw'otundirawo tetubimanyi yabika kyali kuki simanyi sindi olwakuba sindi yageze mu byakuzaala abayimbi balina simanyi kye bagenda kukola tufiiriddwe talenti nyingi ali ate naye mmanyi ate nga tukyafiirwa nyingi okusinziira ku bigenda mu maaso jamikali kyali because tuli ku jamikali kyessaawa zino nti embeera eri yazzeemu naye ate waliwo n'abayimbi abala bangi olimba naawe sikulima waliwo n'abayimbi abala bangi kakati kankubuli enono nnyo Honorable Kayemba yamukwasa unique era Honorable Kayemba mbadde manyi yakwasaganya akasente afandinga ng'ayita mu unique juvenile unique ye manager Saimo abagenza okukwata gundi Alimpa gwe bamusanze wali eri basanze abaana bangi ngali ku biragalalagala
simanyi alimba bayimbi nti no inasooka kunywamu oinasooka kukola ki okufuna vibe kuba ebintu ebyonoonya abayimbi bangi oliko okufuna vibe naye omusajja alina empeta n'akakomo buli muyimbi alina akakomo ku mukono gwoba ogwaki akakomo bagamba kava TZ kayamba okugula okuba hit akatonda miliyoni ezeezi abayimbi bagula sayime enjawulo kakomo ako nti akakomo okambala jeso okoma kambala oyina banga akufera nakuferera yeyo mukakomo ke naye ate bino bibateeka buli muyimbi alina akakomo ku kava TZ simanyi miliyoni 5 wala miliyoni meka miliyoni 2 bakukamingi baguze obukomo obwo nisano yasooka okulabula abayimbi twalina Elder Council gye bali balonze yaliko bamisaki baragadi yaliko bakatolo bwama n'abalala saidi ne wawuma abali bageza okulaba nti kugamba babalondanga babiba amagezi ku kakiiko ako akakiiko kawuma kwandi bandi bali bagwera okuempoweringa kayambe ku bayimbi osensitizinga abayimbi ebiragalagala bimazewo abayimbi Judy tewali sitago osobola kusensitizinga ng'olira akajike nti Judy yeevira mugoni kyoterawe ku TV jemikali kyoyo mulaba Misero ya kampeni ya hiyo oluyimba olwalina okubeera flagship ya kampeni yesu baluka okubi oluyimba lwa jemikali yakozesa mu track oluyimba lwa jemikali n'olwa mayinja jemikali yali ayitawo bulungi yesu akwandi balukuba kikono olabye ebyamuviirako n'okugenda no before byaliwo ebyo ebintu byaliwo ebyo kyakulaga nti katale tebeera wasted y'omu ku bawandiisi betumanyi abalungi y'omu ku baproducer abalungi so Jamie we are losing people tunyeko omu ku bavubuka babeera nabo baneighbor be agezako okutubulira embeera gy'alimu naye bwe tuba twanguye akyasobola okuddamu era okuyambibwa katusooke tumufune yakayambibwa jjukira kati yeetagamu omukono ogw'enjawulo nali manyi nti gundi taata we ne baŋŋamba nti just tate mu music kabuye semboga banga taata we mu music because gwe nibadde nkowoola nti omwana yeetaaga okufuna ekifo eki abeere nga isolated somewhere for some good time omanyi ne baba bagenze mu rehab eyo buli lwakomawo kiba kizibu nnyo kivaamu amangu era bayetaaga time emala ngali somewhere waliwo omuntu amonitoringa n'omuyambako kuba stress zidamu ne zikuba mangu n'ennyonta erina bikyona byonna kuba kati olaba nti kyandi bagezezza okukola nti bamuyamba kuba nekyali kizibu yajjanga n'addamu naye kati waliwo enjawulo kale kakati Miss Uganda agudde mu bintu atandise okubeera nga Miss Uganda no wafu wa big talent Hanan Abasta Times bakugende bamuwa contract ya mwaka mulamba okubeera nga ye brand ambassador wabo okubanga kituufu kitegeeza tugenda kweyagayira ku Star Times manager beta olunaku olwaliro batadde akayimba ke bayita bombastic baati vidiyo ya gundi njagala banaye agikoze Eddie Kenza akoze vidiyo yo bombastic maadi batuseko mu office ye kale basibulira wano mikwano gyaffe naye nga nze njogera kukwebaza mbebaza bwebaza akaseera kamwe ka muwendo nnyo olunaku olw'enkya era weetulire Brenda Nanyonjo Janat n'abalala bana bali ku Miss Uganda kyemukola kyamaanyi nnyo bageza okuzimba Miss Uganda na tugenda Miss World nga kwegamba olaba nti wanjawulo manyi bali bagala okubakwamuka abaana awo bamuyingizamu ensonga ziri naye agambye ebyo tebimulya ye yajja kuweereza obuvunanyizibwa kati amanyi bwaliko nga Miss Uganda kulaba nti ayamba abaana b'obuwala kale mbeere bulungi mwera gunto mutumiddeeko manyi agali mutibwa akakola nga ndi mutuuze wano mu Makindye jamikawo kyomumanyi jamikawo kyamumanyi kozi mukwano gwange ate era neighbor wange twawulidde nti waliwo ebyamutuuseeko kiki buzibu ki kituufu embeera ze amaze kati myezi ng'ena tategeerekeka akasuka ebintu by'omunju kuba kati wenjogera byonna bimazeemu kyalinga asigaza mu nju ye entebe zokka ng'abikasukira ani era kiva ku ki okubikasuka simanyi kwe kiva naye nawe obeerawo n'olaba bulabi akutte engoye ze ensawo mifaliso n'akikasuke bweri w'ekikomera najjako wano n'atambula wano najja n'ambuuza kuba buli ku makyaka era wano n'ambuuzaako n'amala n'agenda akomawo lwaggulo ndowooza era ng'agenda kwebaka embeera eno landiroodi we agimanyiiko oba mwagitegezaako ne chairman landiroodi we agimanyiiko koza ajjawokko
chairman yesi sikakasa nti agimanyiiko. City jump on this one again. Jamaica, Jamaica, Toronto again. Nanga kyembadde nsaba mikwano gye gyonna kuba public figure buli muntu amumanyi. Mikwano gye gyonna gye muli muveeyo tulabe nga tukwasaganya tumuyambe kuba embeera gy'alimu mbi takyalina kyalina. Awo ensinzira ne mbagamba nti mwenna gye muli muveeyo tumuyambe. Oya kyewangambye nti n'engoye zo bw'asanga ozanisa akola atya? Engoye zange bw'azisanga awo kuwayanga nzanisa.